Palaso avuddeyo atutotoledde ennaku omudugavu gyayisibwamu mu mawanga g'abazungu kogata ag'Abwarabu ne mu nsi endala. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Jr. Olunaku lwa leero nkuleetedde emboozi ya Palaso gyanyumizizzaako era nange nsaze okuba nti njibaleetera tubeere nga tusharinga mpola mpola. Jjukira nti yadde ng'obusosoze bukyagenda mu maaso abazungu obusosoze bukyagenda mu maaso era nga n'abantu abasinga bagezaako okuba nti babulwanyisa abazungu bagenze mu maaso nga batta abaddugavu mu nsi ez'enjawulo era nga olunaku lwa leero nakutte ebigere byange nentambulako nengenda Saidize Makindye ewa mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja oba Palaso. Palaso ono y'omu ku bayimbi be Uganda abakyasinze okuba nti bamaanyi era nga y'omu ku bayimbi abatambuddeko amawanga ag'enjawulo. Palaso yamala emyaka 12 oba nagumu mu America. Gundi gyali alimu essaza lyali alimu oba site gyali alimu bagiyita Maine. Palaso agamba nti ebiseera byamaze ng'atambula mu nsi z'abazungu okuli America, okuli Bungereza, okuli Turkey ne Buwarabu talabangako muddugavu ng'alina emirembe era agamba nti bw'ogamba nti all lives matters oba musiru kuba oba tomanyi kyoyogerako because abazungu tebadulabira mu ddala muddugavu ng'omuntu. Palaso avuddeyo n'atutotolera ennaku gye yayitamu. Palaso agamba nti ebiseera byali mu America yamala mu dduka ng'abazungu bamuyisa bamutwala misinde. However much agezako kuba nti abenyigamu n'okuba nti agezako kuba nti akopinga ne style n'empisa z'abazungu mukyaganira ddala era kino yakiraba oluvannyuma lw'okuba nti yazza omusango ogumu n'akaligibwa emyaka 4 mu kkomera. Palaso emyaka 4 yagimala mu kkomera ne wabaayo omuzungu eyakola omusango almost ogumu ng'ogugwe ng'ate nga ogw'omuzungu gwali deadly. Kuno abalamuzi abazungu kye baakola baakwata emyaka oba like ekibonerezo kye balina okusalira Palaso n'omuzungu bakikendeeza. Palaso ye bamusiba myaka 4 ye omuzungu bamusiba myaka 3. Kino kikulagira ddala obusosoze obuli mu mawanga ago. Naye era Palaso agambye nti yadde nga obusosoze bukyaliwo naffe abaddugavu ngaffe twesosola tulina okuba nti tweyagala okusooka we tuba nti tuli bakulwanyisa busosoze mu ggwanga n'okuba nti tulina okumalawo kye bayita racism. Palaso era avuddeyo n'atugamba nti bwe yagendako mu ggwanga lya Turkey, mu ggwanga lya Turkey eyo yalaba ebintu bingi, yasangira abantu abasinga obungi ab'emitima emibi. Nti ye waliwo n'omuzungu eyabugoba ng'ali mu motoka kwagivuga naye ng'ate just lwakuba muddugavu. Nti bw'ogenda mu mawanga ga Buwarabu Palaso agamba nti bantu bangi be batta, bantu bangi ababonaabona. Bw'otunulira abaddugavu abali mu mawanga ga Buwarabu batreatingibwa nga nsolo mbw Abawarabu tebabalamu yadde amagezi. Palaso agamba nti yalaba n'amaaso g'abiri e Dubai kogata ne Saudi Arabia ng'omusajja Omuwarabu akwata omuddugavu omwana n'amukasuka wansi. Singanga abazungu bali bagala okumala racism tebali goinze oba tebali continuize kukola na bino ebintu because obulamu bw'abaddugavu bulinga obutaliyo. Era Palaso agamba nti obulamu bw'abaddugavu it is just a surplus like buli awo just nga complimentary tebutwalibwa nga nsonga mu mawanga g'abazungu. Era Palaso agenze mu maaso n'agamba bw'otunire South Africa ng'ovudde ku xenophobia oba xenophobia where Africans fight Africans naye era waliwo gye bayita apartheid policy nti omuzungu eyasigala e South Africa tebamutulugunya tayisibwa ddala bubi wabula atreatingibwa ng'omuntu naye ng'ate bo bwe mugenda mu nsi zaabwe batufuula kyakuzannyirako. Era Palaso agamba nti nga twagala okusooka okumalawo obusosoze tulina okusooka okukola ebintu bino waamanga.
omuddugavu talina kuba nti alwanyisa muddugavu munne. Palasa agamba nti Munnayuganda olaba wano e Uganda kyebasooka otukolamu abazungu bajja ne baawulamu culture zaffe nti otunuulira bokola culture ya wano oba n'ogenda mu ssabo oba musiki wa wano mutufuula nga atali loko tukifuulira ddala kive so nga ate byebintu byaffe ye culture yaffe. Palasa agamba nti omuzungu bwe yajja wano yasooka kuba nti ateekawo entalo mu mawanga. Kyova olaba Omunyolo ajja kula ng'amanyi nti Omuganda yatta kabaka waabwe amanyikiddwa nga Kaabaleega. Kino nno kikulaga nti gonna gali manyi g'Abazungu. Kino nno kikulaga how omuzungu bwe yasensera era bagezaako kuba nti ayawula amawanga. Palasa agamba nti no, Black Lives Matters naye naffe tulina okuba nti tusooka ne tweyagala ne tupreachinga solidarity ne brotherhood. Palasa y'omu ku bantu abakyasinza okuba nti babonaabona oba abacelebrity abakyasinza okuba nti babonaabona nti bw'otunuulira buli gyayise almost obulamu abadde abuluzinga mu nsi z'Abazungu bamukwata ne bamusiba musajja watu n'abonaabonera mu kkomera. Bwe yava mu kkomera n'atandika okuba nti asurvivinga obulamu bwe era Abazungu ne bagezaako okumulwanyisa. Palasa oyo kata afiire mu nsi zeeyo n'asalawo okuba nti akomawo e Kampala. So olwaleero Palasa agamba nti abaddugavu tulina okusooka okuba nti tweyagala nateera era avudde n'agamba nti all lives don't matter. Era gwavayo n'agamba nti tulina okutreatingira abantu kyenkanikani oba musiru because Abazungu tebatubalira ddala mu ffe magezi ne tubasembeza batusosola tebatubalamu ka buntu. Bino n'ebirala abyolinda mu episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntambi Kimuso nja kuletera emboozi endala ekwata ku busosoze obuli mu Bazungu n'Abafirika. Gwebale kuba nti weekumira wano. Bye bye.